Sound it, sound it, sound it. Bang, 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 bang. Carry on the music. X on the back. Kakati batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa Kawempe okuliraana office za Nira fo mulimu gwaffe omukulu tutunda ttaka ate nga lya byapa strictly land titles. Olwaleero nina abantu baffe nino omuntu gwe twaguza ettaka n'agamba bannange mwatuguzizza ewabulenzi lukomera nalabye ekibira ky'emmwanyi. Okusooka busoosi tewali kye bayita kibira kya mmwanyi. Mujjukira corrective nouns ezo there is no anything like a forest of coffee. It is a coffee plantation. Nti lwaki temwazisenda lwaki temwaleeta grader ffe tulina enjawulo mu KPJ Dream Goals Consult Limited tetuleeta grader kusenda lwaki twagala ka top soil kano kasigaleko nti bw'oba ozimbye n'oteekawo ekikolo ky'emmwanyi n'oteekawo ekikolo kya kasooli oyinawo w'olimira ate bw'oba tonnazimba osobola okuddira emmwanyi eyo n'oginoga sizoni namba. Ekirala bwe tuleeta grader ejja kusenda omulundi gumu naye njagala okulaga like a home like this. Bw'oba tuludde awantu nga wano omuntu ono yakwata emmwanyi ne basenda busenzi na nkumbi kati look at omwanyi nga guli yagulekawo agunogako guli mu lujja wakati ate nga bw'otunula wansi waagwo waliwo omuyembe waliwo ekikolo ky'omuyembe. So ekyo kitegeeza ki nti tuleeta grader kusenda bugagga. Abantu abasinga baga singa mukolanga real estate companies endala singa fere tukolanga yensonga lwaki ffe batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited tetukolanga wabula tukola ffe kyetwagala kyetumanyi kyetulaba ekitagasa. Kati no kankubulireyo buli lwoleeta ettaka okusenda buli lwoleeta grade okusenda ettaka lyo eba esenda bugagga because tekigasa gwe okugula ettaka ozimbe buzimbi nyumba kwa 5 ku 10 tekikugasa. Gula 5 ku 10 zimbawo teekawo ekikolo ky'emmwanyi teekawo ekikolo ky'ekitooke teekawo ente ku zero grazing zimbawo ebiyumba by'enkoko nti obugagga obuli mu ttaka busigaddewo naye buli lwosenda osenda bugagga otya. Waliwo kye bayita black soil oba kye bayita top soil. Buli lwosenda top soil eno neegenda kiriba kikwetaagisa okufuna obusa okugimusawo okolera oba w'olimira because olwayo oyinza okugamba nsagala kulima nze njagala kuzimba buzimbi enkyo ojja kwetaaga okulima. Lwaki osenda obugagga? Tosenda bugagga kusigaza red soil atalina kyagenda kugasa. So KPJ Dream Goals Consult Limited omulimu gwaffe kukuyamba gwobeere nga oganyulwa mu kye tukoze. Kati okuguza obuguza ettaka nti genda olime nga tetukuyambye kusomesa tetuba ba mugaso. Ffe twagala tubeere ab'omugaso gy'oli ng'osobola okulima okulunda okukozesa ettaka lyo. Kati abantu abo basinga be muwuliramu abagamba nze njagala basonde be baba baguza bupuloti bukadde 2 bukadde kamu kitundu nagamba n'okugamba tujja kuwa ennyongeza tulina ettaka lya bukadde 6 lya mitwalo 6 akuguza 2/3. Ffe amakubo gaffe fuuti zibeera 2 kati gwe kakuguzizza 2/3 ffe mu estate yaffe libeera kkubo. In fact abenjogera embi ennaku zino bayina bwe bakayita oli bwakuguza 2/3 bakayita kabuli. Omanyi lwaki? Mbwa nti kati we basima kabuli tolina kirala kyoteekawo oteekawo bagiyita sanda bagiyita batya oba sanduuke kadongo. Kakati eyo kabuli gy'oba oguze kubanga oyagala awasende nga walinga ettaka oyagala kapuloti okulinaana Kampala jangu ogule ettaka ng'ogenda kulikozesa ebyamakulu era ebyamagezi. Okitegedde?
feke PJ Dream Goals Consult Limited tuyine ettaka ew'obulenzi w'obulenzi Kalaji wano we tuyimiridde osasula obukadde bunene kitundu bwokka naye nga otubusasula otya sasula akakadde kamu emitwalo 3 then osasula emitwalo 64 buli mwezi okumala emyezi 5 tulina ettaka namigavu zonna zino zinjogerako 5 ku 10 tulina ettaka egomba osasula akakadde kamu n'ekitundu n'osasula emitwalo 5 buli mwezi okumala emyezi 5 ekibibi bukadde 10 tulina ettaka wano emukono kabimbiri bukadde 6 kitundu zirobwe bukadde 12 ye namenya ki nayogera ki kajjansi gwagamba ku Ntebe Road bukadde 45 bwokka gayaza Kiwenda 25 gayaza okulera Homes Darling 35 Bugema bukadde 2 nawe yakolamu tulina ekawempe bukadde 15 bwokka 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95 soon tugenda kuleetera yiika ku bukadde 8 bwokka bukadde 10 bwokka terova over one jangwe kawempe okulina na ofisi za Nira tukuyambe teweze kakati nzomanyi nnemerako ate njagala nnyo okusomesa kati wano w'obulenzi Kalaji sannyalaze weegali ndowooza mugalengera wali emiti akati ekyo si kyekindeese tubadde tuli eno naye ne njagala okukulaga wano waliwo ennyumba eyazimbibwa ku ttaka wano we tuli wano ly'ettaka lyaffe we tuli naye waliwo ennyumba eyazimbibwa wano across oli yakolawo akabaala kakati omuntu ono mu kujja wano ateekwa okuba nga yasangawo ekibira ky'emmwanyi kubanga ziizo muziraba naye bwe yajja olw'okuba tebaaleeta greda kuba greda yo bw'etandika esenda lumu kati wano greda teyasenda lumu kitegeeza yajjamu emmwanyi zaatayagala yakola olujja luuluno olulaba kakati mu lujja wakati ebimuli ebisookerwako z'emmwanyi kati omuti gw'emmwanyi ogwo ogulaba bye bimuli ebisookerwako mu lujja lwe okitegedde kitegeeza ki nti ekimuli ekimulisa omulisa ne kibeeraawo tekigasa kati yakeera ku makya n'anoga ku mumwanyi guno era olw'okuba nga ayagala omumwanyi guno essaawa yonna guveewo yagutaddeko omuyembe naye omuyembe nga tegunnakula atandika okugulyako kaagira anoga emmwanyi ye wano yiino ogiraba kweri wano emulisizza okitegeera kati ne guli omuyembe gugulya emmwanyi zooziraba wali wabbali okitegedde kaakati laba ne guno mumwanyi guli mu lujja kati kitegeeza woba oguzaawo wali emmwanyi lwaki oleeta greda okuzisaawa temakooko z'oyagala okutemako endala zisigalewo kati gwe kyewandiisa ekibira ky'emmwanyi kati ovakedo wuuyo kalitunsi wuuyo emiti emisambya giijo kakati olw'okuba nti ye yazimba ngeri ya bbaala waliwo wano kino gwali muti bwe yagutema kungulu n'ateekako seminti kati yafuuka ntebe okitegedde so ebintu bino nze njagala nnyo nenkusomesa nenkulaga ye PJ Dream Goals Consult Limited abasangibwe kawempe okumpi ne office za Nira ovakedo wuuyo emisambya giijo emmwanyi yiyo kati kitegeeza nti wano bagenza okuzimbawo yabadde ensiko kyabadde kibira kya mmwanyi. Now look at what was a forest of coffee. This was a forest of coffee. Nyabo ntume ndowooza okiwulidde bulungi. So kyekyo bwe kityo ffe batuyita PJ Dream Goals Consult Limited. Kakati wano waaliwo emiti olw'okuba nti yazimbyewo engeri y'ebbaala najjo teyagitema. Kati look at this nti yaleeta ebibaawo n'abiteeka ku bikonge biri. Emiti gyo ne gisigalawo gikuwa akawewo akalungi. Kati abantu baddemba okutuula nga bw'olaba
ono nasooka client waffe azze kulaba ttaka kati butebe katayina bwagandi muleete obutebe kati abantu bajja ne batuula wano ne balirakisinga ne bakola ki okitegeera so kyekyo kye tubagamba omuti gw'omuyembe guugwo mu lujja in fact kati batukubiriza ennaku zino tosimba miti gitalina makulu mu lujja teekamu ebikolo by'emmwanyi 2 okitegeera nga bikuwa empewo bikuwa fresh air bikuwa oxygen ate nga bikuyamba kati ku boundaries kuliko kalitunsi kino bane era mwebaze nnyo kepije bino ogenda bisangawa ate twebaze n'oyo eyagambye nti yatidde nnyo bwe yalabye ekibira ky'emmwanyi kandowooza olabye enzimba ennungi gwe wenna gwe tuguzizza ettaka genderera omuti gw'emmwanyi guliko gugenda mu maaso n'ateekawo omuti gw'omuyembe bwe gulikula ng'ogw'emmwanyi guvaawo ng'asigaza omuyembe mbaagala nnyo Sound it. Bang, 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 bang. Gabyonoona music. X on the back.